Kali, oli ku mukutu gwa Uganda byogere yana gye sinzira okubatenga otulaba kubirizo subscribinga okusharinga commentinga sako no kunyisa mukutu gwa Uganda byogere. Tugamba twina mu buli mbeera nekola analysis kugatira ku nsonga kuvumulira nsonga sako no kuemboze sali za bulijjo. Nze kakalamu the answer. Abatulaba sako n'abatugoberera tuyo mune banafa ba Beat Squad collection basangibwa ku Rwanda Plaza mwali ogwokubiri KP84 bano batunda ngo era nga zisimbula kuva mu Netherlands nezolekera mu gwanga lya Uganda. Tugenda mu season eyokubatenga tuyingire ennaku enkulu so okubatenga webu kuyingira nawe engoyezo anoyambalako ekintu ng'oli unique twagala tubaguddewo n'edduuka eddala liri ku Bukandula Plaza saawa ena nja kubatenga nyongera okubatenga amategeeza ebisinga waawo. Kale olunaku olwaleero tulina ensonga nyize tugenda okukwata twogerako guno gwe mulundi ogusoose okubatenga gwakubiri ku Uganda byogere. Nali mbaddekoko ne yeekolera nga tuli wakati nga abayimbi ne bapromota bafuuse ekizibu eggulu tugendako okwo kati tukomyewo guno gwakubiri. Yes, Katonda tusaba tuyambe oleme kuvaako era tubeere asi kuvaako azini obeerengawo oleme nja kujjanga muganda odagala kuvaako oti as long as tonkugirenga kwogera ku biruma bannayuganda ng'oyagala njogere by'oyagala omanye kyangoba ku mainstream media abannamawulire mwagala nnyo njogere bye mwagala mutya temwagala nkwate ku biruma bannayuganda so nga ate nze gye ntuuka tuba tugoberera amateeka agatufuga amateeka agabafuga mulimu nti twasoma amawulire of course amateeka agabafuga mulimu nti we bakuba ddani kyeyume essasi tokkirizibwa kukyogerako anyway so kitegeera state mwe mukolera yesebala kitukuba disclaimer nga tuli ku mainstream nsobola okitegeera ne wane eno tukuba disclaimer nga tuli wano omanyi amawulire ekamera eyo gyolaba yamaanyi nnyo okusinga emmundu naye ate si mu Uganda. I know. So oluusi tusibanenya nnyo. I know. Naye webale tutegeera mu mbeerayo. Esebo nammwe mwebale kunnoonyaako ate kutuusa nange buweereza bwange bannayuganda babunoonya abatasobola kutuula wano wentudde. Yes, nze nenfuuka omusindaalo bitambula bitya embeera ogiraba ensi ogyeyagaliramu seeyagalangako okuva lwe banzaala kuba ndi mu nsi etampa ddembe lyange nze seeyagalangako kakalaamu nawe okimanyi seeyagalangako on top of that nabaganze siyeekolera siri Uganda. Uganda nnene tize yeekolera ne bwemba n'omutwalo nga waliwo omukazi agenze mu ddwaliro ne bamumma panado nuunya essanyu wendijja ne limbula so seeyagalangako seboneka naye ntandike lumu nga tutandika bale tulina project gye tuliko waliwo omukyala ali eyo ali side z'ekasawu kayunga nagenda mukolako story nga alina abaana yazaala abaana 4 muntu omu musajja omu era yakikola ati yazaalanga basatu bana so omusajja n'amulekawo omusajja we bbaawe era omwana ne waba avudde mu bulamu bw'enseno nga yafiirwako abaana 4 afa mutwala wa taata wa mukazi yebamuziika omusajja agamba yetazaalangako bafu so yabeegana so netwagala okweyimba mu ekyo nga tugezaako okuŋŋaanya obuyambi ngoye emmere waliwo ne shaduufu basimba ekintu ekiringa bwahoolaawo baagala bafune ku mazzi amayonjo bangayembwe kasawa ekidomola ky'amazzi kya lusambu nali simenti mu Uganda kisoboka kati kankubuulira ekintu kimu owamuwuliranga nga twogera ku bintu bino bannaye temutunyiigiranga abula mutuyitenga buyisi twongereyo eddoboozi olw'ensonga nti tuyina ennyanja amazzi tegajjira mu pipeline ojja kwesanga ng'ekatuumu ddungu naye ng'ekidomola ky'amazzi si kyabusi ffe mukama be yabulesinga n'ensi nga tosobola sima fuuti 50 nga tonnasanga mazzi gavumenti ekugamba ekidomola ky'amazzi kyanosumika lusambu olumanyi Uganda wano ebusujju wano kumpi nnyo nga wakava eggombo oba kale woyise mityana nga wakava bayitawo batya bayitayo kalungu bbala ebusujju eyo abatuuze baayo kasiri abatuuze baayo ssebo bakyanywa amazzi n'ente naye nga teweerabira nti MP waabwe abaddeyo omukulu Nyanzi Nyanzi minisita abadde minisita emyaka aga si ono yali bulyamu si oyo Nyanzi bamuyita Nyanzi
ngalo wanuku yingira nuku yakajja era agenda yamba asima zinayikondo kati kwegamba yafuuka ate yendogoye yetikka ebizibu Museveni bye yali yetisse naye wiiki zokke Museveni tetukyalina kyetumubanja ffe bannayuganda tumubanja ekintu eki kutufiira mu buyinza ffe tulyeterereza wakati ye yakuba yakyama tewakyali kyayinza kutereza kati kakube disclaimer nga tutandika bana ebivunaanyizibwa ku nze ate gwagikuba nze agikuba tekanjikube leka nze njikube abatulaba ku mikutu gwa Uganda byogere nga tugenda tandika show yaffe olunaku olwaleero tukutegeeza nti ebigambo by'owulira era byogezako kuba ate ng'ofuna ku mukutu guno tebiriwo okutatanya kifaananyi ekya muntu ssekinnoomu era ebyogerwa byonna bya muntu ssekinnoomu oyo aba abyogedde tuli wansi w'omulimu gwaffe guno ogw'amawulire ogutuleetera okuba ate nga twogera ebigatta ku muntu ebimutukuumira mu kumanya so si okusasamaza so kyetugenda okwogerako kyonna bwe kinaba kikosezza tusaba otusonyiwe nga tutandika nsaba osonyiwe ku behalf of Uganda byogere tujja kwongera okuba tukitereza mpolampola saba okwanirizaako ne official nange ensanyusa okutuulako era ngenda kidamu nsaba Katonda akuwangaaze era obeere nga ku mukutu guno kye nga twongere okwongera ndabe ne ku Uganda gye nnwanirira nina abantu bendaba nga bagamba nti oyogera bulungi era ogenda okwogera ekintu ng'okiinako bwino simanyi oba ekyo badde okyegendereza oba nawe omala gwogera nga tomanyi but people they appreciate your work nze ndi musajja muganda bwe bakubira n'olugambo tolina kukola lugambo lutayambi yogera ekintu kyomanyiko muto n'amaki era nze bwenvayo nenkuga nti zino zibbiddwa yakola bwekiti manyi kirinako prof nze sikola propaganda wetujjidde ku mpewo olunaku olwaleero nga Bobi Wine abadde ateekateeka okuba ate nga atuulako ku radio tereezaamu katono president president w'ekibiina kya National Unity Platform abadde ateekateeka okuba ate nga ayogerako eri ku radio mu bitundu by'Embale olunaku olw'enkya abadde agenda kweyongera mu bitundu by'e Soroti naye tukikonfirming endowooza nti we tujjidde wano nga Bobi Wine yapostinze ku mukutu gwe gwa Facebook ng'agamba nti naye teyeekakasizaga nti agambiddwa RDC ne DPC bamuganye okukola agambiddwa anti bamuganye tebamufeesinze naye abakulu ku radio bamugambye mune tetuleetera minyira abasajja batuganye okukola ki okukukyaza but ndowooza bwe mulabira mu Uganda nti omuntu asobola n'okukufugira mu makaago radio efuga oba program manager yavunaanyizibwa ku baani abagenda okujja ku kino naye bwe kiba nga tuli mu Uganda Badi Black mwasobola okujjira ku mpewo n'ayogera byonna by'ayogedde n'agamba n'okugamba bw'amalaya bulungi ng'omuntu nga Bobi Wine munna-Uganda era omukulembeze talina ddembe lyogerera ku radio Uganda mutu yekolera tusooke tulabe process Bobi Wine gy'atandise nayo ng'ava mu kibuga Kampala abagenda ku radio okwogera abajjira na convoy anti nange nina ekibuuzo Bobi Wine kawoowo omukazi ke yeekubye akasiko omusajja amugoberera kaddemu Bobi Wine ye mukazi eyeekubye akawoowo ng'abasajja bajja bamugoberera olw'akawoowo n'endabika ye tewali mukazi aba atambula ku luguudo ayita abantu nti abange mujje mu nkwano weekanga bwekansi nga bazze bakoze eki bakwanye so today his excellency Bobi Wine president wange omulungi tayita muntu yenna nti kyangongobere naye gwe gwalaba nga kisaanidde ng'era bwe bagobereranga Museveni nga yakava mu nsiko balaba nga kisaanidde otegeera mbazi yakubye kalango wafunyeko kalango yapostinze nagaagira bera ku radio naye wawuliddeko obanga kalimu nti abantu b'egindi n'emirirano Bobi Wine ajja mujje mu bungi yagambye kimu ŋŋenda kujja oba ku radio yayogedde ku radio bayinza okuba bakubye akalango nakuwa ne drop muwulirize otege radio but balaba they cannot get enough of Bobi Wine. They need to see him face to face. Baagala bamukwateko mu bugalo. Tuchayi mukibwadde. Tunategera nti badde bukyatutawanya nakati. Andi kajaba mutuli bafumbo.
oba bamumuli bafumbo si bwe kiri musula n'abantu abakola mu butale ne munete mufa muli balamu. So Bobi Wine kwe gamba yeye yafuuka endwadde kati Bobi Wine ye covid Bobi Wine ye covid naye abantu baba kunganyiza beetabika mu wano ne wano ati nange nkuwadde ekyokulabirako nti mubeera mu butaleezi nakasero nga mulimu abavudde entebe okusuubula mulimu abavudde egini ne mukola akatogo kati oba muwina mukyalawo n'avayo ku makya akawungeezi najja ewuwo lwaki kyandibadde nga temulwala saagala covid ono mu mwekwasi kuyisaawo biruubirirwa byammwe kuba mwenna amazima mugamanyi nti covid yakola ki yaggwawo naye bwe kibanga nti kati Bobi Wine takyalina na ddembe lyadressinga bantu kale tukkiriza kyonna kyekiri bwe mukikakasa nti Bobi Wine takyalina ddembe lyadressinga bantu wabaawo oba kye bayita nkiyita entya mu Luganda oba obujegajega n'obuwumbatuutu nti Bad Black asobola okwogera Bobi Wine takkirizibwa kwogera. Dr. Besigye mwe mukyali ku bya covid asiiba atalaaga ebitundu bya Uganda wano na wali. Dr. Besigye abeera wano na wali era yabadde mu Kigezi region ng'akuŋŋaanyiza abantu abasoba ne mwana ali mu kwogera nabo akubye laale ye nga temumukudde. Lwaki His Excellency Bobi Wine ye mumugambiddewo nti ne ku radio togenda kwogera nga Besigye radio zeeye Kigezi asiiba asoogererako. Bobi Wine kwegamba yetakkirizibwa kwogerera ku gundi oba Bobi Wine ke kalwadde ka covid nga ye Dr. Besigye kirwadde kyakwagala. Wano we ngambira bannayuganda mmwe abali abawuddisibwa gavumenti eno nti tulina opposition mu Uganda. Museveni mugezi atufugira wansi wa ssuubi kakala buuza atya nakyemalirayo buli Museveni ateekawo embeera balaga nti enkya ŋŋenda ne muguma era buli lulondo okuggwa abantu abamu banyiigana ddala ku mulembe gw'oyo Besigye sikyaddamu kulonda bati kuba kunaatera okuddamu Besigye ngazzaamu giya nga mukwatibwa ekinyegenyege ng'era Museveni asigalawo kati nakyemalira atufugira wansi w'essuubi okutulaga nti essaawa yonna akola ki era yensonga lwaki yali yakuliyetinga opposition ye nagamba nze simala googera ndi musajja mukulu nnyabo yankubira nnyo olugambo buli kyenjogera mba nkirinako omutwe n'amagulu ate waliwo ebintu ebimu nga tebikyali mu bbaasa babikusembereza mu giraasi naawe osobola okubiraba ekyo bw'oba tosobola kukiraba kakalaamu kkiriza ofune gaalubi oseetaaga kubanga naawe olaba osobola okulaba opposition entuufu bwe bagiyisizza ne opposition yali planted bwe bagiweewetanga abawagizi abaffe abannu sasi ku nnyama osegeera Bobi Wine okugenda wano mugoberera musango Besigye yayogerera nga ku buli radio gyayagala today lwaki Bobi Wine mangu ndabanga abeerabidde omusajja ne bamupanga emigga emizibu kati nno kankubulira ekigambo kino naye weewu gw'obadde okimanyi nti Dr. Besigye musuubuzi wa ttiya gaasi era mirundi mingi yateesanga ne Kayihura tukozeeyo kaki era Dr. Besigye buli bamukubanga ttiya gaasi mu maaso ng'amaaso gaba gati tasibiriza nnyo temunziba abala bakubye obucupa bumeka n'abala ate nkulimba enfune ki kiri mu giraasi. Dr. Besigye yasitaginganga okwekalakasa era yensonga lwaki bo baali balowooza nti ne Bobi Wine His Excellency omwagala w'abangi pulezidenti omutuufu agenda kukozesa akabadikikamu nga basuubudde kumbe ye Bobi Wine tali ku ebyo nti nze kasitamba nga mpiseewo abafu bakole ki teyakolako woko to work teyeekalakaasaako olw'ensonga yamanya oluko lwabali nti lwakusaanyawo bannayuganda alefere twagala tutuuka mu Uganda mpya nga tufuga nti twagala tutuuke n'abantu baffe naye naawe okirabemu Dr. Besigye yatambula yeeyagala ayinaanyina asajja limba wonna waakola ki. Bobi Wine takkirizibwa sooka weebuuze lwaki kati balina ke bamupangira
baagala kukwata Zaake. Amanyi nabagamba eno gavumenti y'abasajja bajjega ate abalowooza nti bagezi. Bagenda okukola kino nga twategedde. Batandikira eno mu bakoodineeta ba Nuupu ne bakwata. Ne bagamba nno bano gye balaga ndabayo. Ne bagenda ku Kijambiya ne bakwata Zaake ne Ssewanyana. Bakwata Segirinya. Sorry, Segirinya ne Ssewanyana. Ne bagamba mmwe bannayuganda mwetuddeko naye ekyamazima bwe luva wano lugenda direct ku Bobi Wine n'ekibiina kya Nuupu. Kaakati bwe bamaze bali bazze ku Zaake. Ne teweerabira Zaake gwe mukono gwa Bobi Wine ogwa ddyo yamuba ku lusegere. Automatically oluva ku Zaake ludda ku Bobi Wine nakusaanyawo Nuupu. Kaakati Zaake baamuyise ne Besigye bagende bannyonnyole ku by'obutujju. Kati kitegeeza amawulire buli ganawandiikanga ku Zaake ne Besigye ng'afunirawo we gamuwandiikirako. Olaba gagenda okupromotinga Besigye mpola. Bagenda basiba babiri. Sokoleka embaluke. Bagenda basiba bameka? Babiri. Kati Zaake bw'anaabeeranga mu kkomera nga yeebakuba. Aye Besigye akawungeezi agenda Entebbe tuvuze tutya ekintu kyaffe. Kakati mu kyo kye baagala nti bw'omala okukwata Zaake n'ensi z'abazungu zigenda kiraba. Tolaba musajja wa Museveni ow'oku Lusegere abadde mu bintu bya butujju. Sorry, olaba musajja wa Bobi Wine ow'oku Lusegere adde mu bintu bya butujju. Ekitegeeza n'ekibiina kiyinza obutaba kiki. Bamale bavube Bobi Wine bamufube ne Nuupu ng'ekibiina kirangirirwe ng'ekyabutujju. Era kiwerebwe mu Uganda naye olw'okuba bagenda kuba bamaze okuguluminga Besigye ng'ate ffe batutaddemu obusungu balowooza tugenda kuddukira misinde ku Besigye nga ye option ne beerabira nti ffe tetuli mbizi. Embizi yesesema neryaffe kasita tukusesema. Besigye bw'aba mwana yafuluma enda zaffe tetukyayinza kumuzzaayo. Ate on top of that tetwakoma kumuzaala buzaasa n'okumuzaala twamuzaakuba. Yawuddiisa nnyo yattisa nnyo atuzanyisiza nnyo firimu. Agamba olwaleero mutwegatte ku kisinde kye but tubadde n'ekisinde ye nga teyeegatta. Kwegga ekyaffe tekyalina makulu ng'ate olaba nti ekisinde ekyaffe kyakolagana na buli kibiina. Asumani Basaaliwa yali wa Jema, Bobi Wine yamukampeyingira n'ayitawo. Paulo Mwiru yali wa FDC, Bobi Wine yamukampeyingira n'ayitawo. Ne tugenda Arua gye bali batidde pulezidenti waffe omulungi Kasiyano Wadri yali wa FDC. Yali yekka naye nga gaasikirizigana na Museveni. Ne tugenda tumukampeyingira. Ekyo kye bayita people power. Ekisinde ekyawamu. Kakati today baagaana okyegattako. Ffe twegatte ku kyabwe mu bufunze ffe tugende tusabe emikisa ku limbo y'erusaze etalina ya kika kyaffe. Tusabe abafu abatali ba kika kyaffe ate twalisabyeko n'abafu ab'ekika kyaffe. Ne tusabe abafu abatali ba kika kyaffe emikisa era tugenda kukisobola. Yekolera. Tukyali mu campaign twetegekera campaign oba tulina okuwumulamuuko katono at least. Gwe gwasalawo ba ku Sunday nkolo basikola gwasalirawo nze. Osobola kunga musajja gwe lwaki okola ku Sunday. Gwasalirawo ewange. Museveni yatusalirawo ffe. Secondly, fere tuli mu campaign. Kuba twawangula. Tetulina kye twetaaza kukola campaign. Oshege kuba twakola ki? Twawangula. Kali kino kye tuliko bakita kwebaza bantu. Betutasobola kutuusaako baloboozi gaffe. Abantu byo tebalina internet. Bobi Wine bwa postinga bana amanyi. Abantu byo tebalaba video zino ze tukola kubanga tebalina smartphones na chemalira yabaleke emabega. Bwe kibanga president himself asaseewo agende ayogereko eri abalonzi be through the radio. Omuzindaalo ogwo ogudduka oba ogunaabatuuka kama gye bali. W'omukwata bitasaanidde kukola ate obeera mu jjegga. Uganda mwe mwagisuubula mwe mwagala okufugira mutuggyeko n'eddembe lyaffe erigenda mu kaabuyonjo. Ebiseera ebisinga eyinza okubeera disadvantage oba advantage mu disadvantage. Simanyi oba nawe okkiriziganya nange. Bobi Wine agalina okubeera ku radio embaali. Right now amawulire gonna gogera ku Bobi Wine nti agalina okubeera ku radio embaali. Afunye anti bano balina obuzibu buli bumu ababalira mu jjegga. Engeri abantu gye babakoowa buli kye bakola beeyongera kukunaba.
omuganda agamba nti enkima gyekoma okuwalampa gye mukoma okulaba obuki obwerere bwayo. Kakati nakyemalira mu ntegeera y'ennono tamanyi nti Bobi Wine bw'agenda n'ayogera n'addaabiriza tekisasamaza bannayuganda. Nkyuse mu lulimi kyogaali enjogera bibi nnyo okusinga abaana abatemuddwa, bimukosa okusinga abaana basse. Kikyali kyakwogerera nti atemudde baganda baffe ne bannyinaze. Kakati muganda wange Kakalaamu ye buli kyakola yeyongera kukunama. Bobi Wine oyo ng'agenze ewantu n'avaawo nga temulina kye mumukoze. Nemmwe lwaki mukkiriza? Omanyi sitaani oyo omulaba bwe yamanya nti ayonoonye mu ggulu yalaba nga takyalina kyakuzza n'ayonoona nnyo nga takyalina kyakuzza paka lwe baamugoba. Kati ne Museveni takyakola kigatta ku Uganda oba kikwewuunyisa. Buli kyakola oba okimusuubiramu. Era Museveni abaggaana Bobi Wine, abakuleka Bobi Wine n'akola, we would be surprised fenna. Omanyi kati Museveni yafuuka musajja mutamiivu ku kyalo. Omutamiivu waliwo waayita bw'atafuka ku luguudo. Yes, bw'atafuka ku luguudo mugamba leero abadde ki? Kwegamba ng'ekintu ekitali nnoma ate ye kyalina okukola. Bw'atakikola mwewuunya nnyo. Omutamiivu ayiseewo n'atawemula leero abaddeko ki? Mubuuza leero abaddeko ki omuntu obutawemula? So ng'ate omuntu yali badde nti bw'awemula kisasamaza. Wekyalisasamaza mwami Kakanda abaddeko ki? Ate bw'atawemula olabira ddala nga kati Museveni bw'akola ekintu ekirungi ate mwewuunya. Kuba ye kati obwasitaani bwamwambala buli kyakola kiba kikyamu, tekirina kye kigatta ku bannansi. Era tekirina we kife balingira mulala okuggyako akabinja kaabwe ak'Abahima Dynasty. Omanyi baagala kukola nsi yaabwe. Bagiyita bachwezi. Abachwezi tebava eno mwankole. Alaba gguni muwoza agiyita bachwezi. Era kyovula baleetedde nnyo baganda baffe obuzibu. Si baayo bano bagwira. Tukomaawo. Lindako ebyo byangoba ku mpewo. Eno tuli mu Bwakabaka waffe naffe tweyabye. Omanyi lwaki njogedde bwetyo? Kakalaamu osobola okuba omwana wa kitaawo ne nnyoko n'omutta, osobola okuba Kapalaga n'omutta, osobola okuba ono muganda wange Kabyanzo n'omutta, osobola okuba DMS n'omutta. Bwe kiba ng'ono ddala munnansi tuli baganda be. Naye olaba byatukola bwe tuli baganda bono si munnansi. Si munnansi ekyo sigenda nakwetaaga kyeyogerera, sigenda kwetaaga kukyogera. Kubanga kyeyogerera kibanga ekigambo mujja na nnyina. Tekiteetaasa kunnyonnyola nti omwana omujja na nnyina yatakuba kyo kyeyogerera. Kakati ne nakyemalira ebikolobero byeyogerera tebikyetaaga kunnyonnyola. Yeekolera njagala nkulabeko n'enkya. Nga wooli. Oyagala ondabeko n'enkya. Nga wooli. Nga wendi. Ng'oli mulamu. Kwegamba owulira otidde nnyo nti nkyasobola n'okutta. Kaba kabonero ate akakulagira ddala. Onvuze bubi, onvuze zwaleeyo. Bano si batuufu. Olaba otidde olw'ebigambo byange nze atalina bbomu atali mutujju. N'ogamba waliyagadde enkya ondabeko mu Uganda empya. Kitegeeza nti ddala kituufu naye mu mutima okimanyi nti bano si batuufu. Tuveeyo sikubye ebigo. Nze nakimanyiira. Omuntu gwa Uganda yogere najje sinzira okuba tengo tulaba abe banyebalire ddala. Bobi Wine abaweddemu amaanyi oba kyengera esoroti. Nitashumu. Fe abo si be baatuwa amagulu abagala otupimira wetukoma. Mukama Katonda eyawa Mentoni Sama amagulu omugenzi bwe yamutambuza n'amutwala embaale, bwe yali amukomyewo yamugamba nkukomezza wano kuba yali yamuwa amagulu. Kakali Museveni atawanga ku Bobi Wine magulu amulaga atya waalina okukoma. Agamba ladisi yali andiwandiise nti Museveni yamuganye. Wano mu Uganda waliwo ekintu kye bayita above. Waliwo kye bayita order from above. Wano mu Uganda tewali RDC, tewali mulamuzi, tewali muduumizi w'amagye, tewali muduumizi wa poliisi. Osage byonna babiyita above. Kali gwe kyogamba nti seggiri nnyo okukwatibwa poliisi ye yamuyita. Era omulamuzi okuba mu mabeiro, omulamuzi okuba mu mabeiro kyabadde kigendererwa ky'omulamuzi. Byonna biba order ziva eri mu Bwakabaka mu State House. Omukulu akajjadde n'asala ono lwaki tafa. Manyi yatufuula nkoko z'ono muyaayi. Ono lwaki tafa. Ono lwaki tavaawo. Kwegamba yafuna n'obuyinza kati yafuuka Katonda ku nsi tasobola okusalawo nti yeekolera afeera naafe. Okyege
So bw'ogamba nti RDC aganye Bobi Wine, RDC nze kyemuvunaana kiri kimu, kwe kukkiriza okubeera omuzindaalo okwogerebwa ebyekisiru, kwe kukkiriza omutwe gwe okugufuula ezzannyiro lya sitaani, kwe kufuula omumwa gwe ogwalifulumye ng'eritegeerekeka n'abantu bye boogera okufuluma kazambi, kwe kukkiriza okubeera used ate any time from now alibeera dumped and killed. Bangi tubalabye afande Kaweesa omugenzi mukama amuwummuze mirembe bwe bakuba Bama Mafiina amasasi yavaayo n'akola statement. Manyi bwe yayogera bano bayeekera bana abava e Congo bwe bagamba nga bajja mirumu ku ADF. Okay, naye nga abakulu be bamugamba yogera otyo, naye najja akola ensobi n'ayogera atyo. Ate naye yatuuka omumwago ogwakozesebwa okwogera volongoto mu nfa ya munne ne kimukolwako era ne wabawo omulimu omulala ogwogera volongoto ku nfa ye. Kyetwagala okulaga abantu bano nti buli bakozesa ebyekisiru manya ate waliwo omulala gwe bakozesa naawe okukolako ebyekisiru. Kakati ne RDC aganye Bobi Wine okugenda okkiriza okubeera omujjega, naye manya nti naawe balikukolako ebyekijjega. Bano abasajja tebalya nabo, bano abasajja tebeegombwa, bano abasajja bakkeeza nnyo ku makya nti mukyala zuukuka tugende tulime, ne musaayira olusuku, ne mulima, ne mutuuka okuttiza, ne mukoolera, ne mukungula, ne muleeta ewaka, n'owaata, n'ofumba, n'ojjula. Omala okujjula n'obafukirya banaabe engalo, naye ne bagamba oyo muganda omugobe ku lujjuliro, oba akamugoba ku lujjuliro naawe ne baggobako, naye nga process yonna etuuse emmere n'okuliibwa mugikose mwenna. On top of that tebabagoba mwenna lumu ku lujjuliro, mugende mwekubagiriza eri, basooka kukugobyako owuwa ku kyawe. Kakati bamala okukugobyako owuwa ku kyawe, naawe enkya ne bagamba genda vaawo, bakulese ettayo ziraka enjala ekuluma, ale n'oli bwe mwaliyiza mugende munoonye enkolokolo mulye, naye basoose mukukyayisa. Kakati yoyo RDC n'abajjega abalala bakkiriza okukozesa engo bagenda tutuuka obbasuula ng'eno tebakyadda mu bantu, yense yeekolera. Kale katubirinde bino byapeninze ennaku lwaleero, twagadde sooka okumala obikubaganyamu ebirowoozo katono. Tusuubira nti gye kinagwera tujja kuba twongera okimanya. Kasooka tuwumulemu katono.